munabyabufuzi yenna abeera straight ku kyaliko bame ba DP block banywanyi bange nkoze nabyo ebyobufuzi bukyambitandika kubanga entandikwa yaabwe ba DP ofaanako nange so pressure groups bbiri eyita my leader n'endala eya DP block be babadde baogera nange ku nsonga eyo naye nabawa amagezi era genkyabawa bategese n'omukolo ku Lwokutaano nga mukaaga wano mu Malibu Gardens Namirembe kubagamba tusooke tukole ekintu ekikulu kino tukunga abantu abagala enkyukakyuka twogere ebyesalira ebitambulira ku nkyukakyuka ekyokusalawo ani aneesimbawo kireke kubeera kyakiyita mu lujja twetaaga okutuula mu muti omunene oba mu tenti ennene ng'abavuganya twefumiitirize nti mu kusimbawo candidate kuba president tunoonyaamu ki kukwatamu firimu oba twetaaga ddala nkyukakyuka za nnamaddala kye tunaaba tusazeewo ekyo si kyange kusalawo nti neeyagaliza nedda gwe tunaasalawo nange gwe njogenda nga sinnayogera ku ngabana yaganye wakati wa Mpuuga ne banywanyi be munzikiriza ate nsooke mulangira obutamanya imagine okutta ettoosi y'omugaati oli mu kulya era ekuwoomera nnyo naye ate owaga abakutta ebibiriti n'obudomola bw'amafuta abagenda ossanyaawo essamba y'eŋŋano nti mugyokyeze ddala obeera otya mu kamera ate n'ovumirira kamera obeera otya nga bakufiriminga ate n'ovumirira okufiriminga singa kamera ne firimingi bibadde tebirina mugaso era nga si bya muzinzi nkakasa ebigambo byebyo tewaali byogeredde mu maaso ga kamera nga bakufiriminga waali byogeredde mu constituency eya Nnyendo Mukungwe wali abalonzi bo walifunye kisaawe mu constituency eya Nnyendo Mukungwe noyisaamu drive ng'oyita abalonzi bo oba n'oteekayo ebirango ng'oyita abalonzi bo ne bajja n'otandika okubagamba kigambo ku kigambo kubanga mu kaseera kano nkakasa abalonzi be ate b'osinga okwetaaga naye walabye ng'ebigambo ebyo tebirina kukoma mu matu g'abalonzi bo bokka era nga naawe tolina kulaba balonzi bo bokka n'osalawo obireete ku TV y'eggwanga abantu babirabe live n'abo abatabaddeeko ng'okola program live banaabiraba ebiri recorded kubanga bigenze mu archive naye nga Mpuuga ayagala ensi yonna emulaba oba ekigambo kye kirabwa ensi yonna bamukwatirako muloogi ne mukomusajja nga Mpuuga alowooza nti alina okulabwa ensi yonna alina miliyoni 5 ze yabba zimuunyako nga mpuuta naye bwo obutemu bwa Museveni buyina kulabwako abo bokka babaddewo nti Museveni watomeredde Rita Nabukenya otuggyeko kamera tetuziteekako Museveni watomeredde Franka ssente zaawo tuggyeko kamera tetuziteekako Museveni awakubidde Kasirasirafu Miraka essasi mu mutwe awo tuggyeko kamera tetuziteekako Museveni awattidde Dani Kyeyuna awo tuggyeko kamera tetuziteekako omusajja omukulu atudde n'omutwe ogwo omunene ali mu kamera naye nga tamanyi mugaso gwa kamera mu revolution kyokka nga atudde wano kwogera ebigambo ebikiikirira revolution naye nga tamanyi mugaso gwa kamera tamanyi na kamera kyekoze mu gavumenti ya Museveni mu revolution eno nti kamera eyo y'ensonga lwaki Museveni takyafuna buyambi kubanga opposition ezasookawo nga naawe mwoli mwalabanga Museveni okutta abantu kya bulijjo azirongaazi mwe tabakutteeko mu bufunze omusaayi gw'abantu oba obulamu bw'abantu ye yabanga saddaaka yammwe era nga temwagala kulaga nsi Museveni omutuufu omutemu temwagala kulaga bazungu Museveni omutuufu omutemu gwokimanyi nti waaliyo abantu abakadde abaali bawagira Museveni ku mirembe gyammwe bo nga bamulabanga eyaleeta emirembe era nga bw'obabuuza lwaki owagira Museveni bakugamba nti yatuleetera otulo teweerabira nti mu biseera ebyo Museveni TV yazikontrolinganga nga waatayagadde zitunule era tezitunulawo ng'abantu mu Uganda abasinga balowooza Museveni muntu era ng'abantu abakulu abasinga balowooza Museveni yaleeta otulo naye abantu abakulu abaali balowooza nti Museveni yaleeta otulo bwe baatunula ku butambi ng'emmotoka ya poliisi erinnya Franka Ssenteza ng'emmotoka ya poliisi etta Rita Nabukenya nga poliisi ekuba Dani Kyeyuna amasasi mu mutwe nga poliisi ekuba Ashirafu Kasirye Miracle amasasi mu mutwe abantu baategeera Museveni omutuufu era Museveni takyalina muntu yenna gw'asobola kulimba kyova olaba ebiseera biri yabakwenyanga
naye essaawa eno alina obuyinza obugamba I will crush you, I will crush you. Fenga Abaganda, I will crush you. Kubanga akimanyi ensi yamutegeera. Ensi yategeera Museveni lwakubanga kamera naye n'osanga omusajja omukulu najja kugamba nti yali firimu. Kankubuuze musajja mukulu obanga yali firimu abaafa bagenda kudda. Firimu kyeyetwala obulamu bw'abantu ne bataddira ddala. Tulabye firimu z'abazungu, abazungu baba bazannya. N'olaba ng'omuzannyi ogw'obadde osinga okwagala oba Kibanda afudde. Ate Kibanda eyafudde bagenda okufulumya empya nga mwali ekitegeeza nti eno ebadde firimu. Ne firimu kijooyogerako eyatwala obulamu bw'abantu. Nga Dani Kyeyu, nga Ashirafu Miracle baamukuba bajja eyo. Wakati mu kuwoyaanya addusibwe mu ddwaliro ne batomera Frank Senteza ne bamutta. Mu bupunze nti twali mu firimu ye yakutwala mu paalamenti. Obulamu bw'Abannayuganda mwabufuula firimu. Kwegga twali tujja kuzannya firimu ate naawe n'otuuka n'olayira. Bwe tuba nga twali mu firimu lwaki walayira? Ebyo tebibeera bya ddala, firimu tebeera ya ddala. Firimu erimu okutwala obulamu bw'abantu. Abantu we bafiiridde nga bayina bazadde baabwe woyita firimu. Kakati mbuuza mweyo siini mwe baakubira Ashirafu Miracle essasi mu mutwe wali ozannyamu ngaani? Kubanga teweerabira nti olwo olugendo lwali lukulembeddemu abakulembeze baffe nga bagenda okampeyingira ggwe ne Twaha Kagabo. Mbuuza mu firimu eyo ku siini eyo gwe walimu nga muzannyi ki? Era tukitwale nti awo we baateeka Frank Senteza baateekawo omugogo oba lunaku lumu Frank Senteza ajja kuzuukira akomewo mu bulamu bw'ensi eno okuva lwe kiri ntuli mu firimu. Gwe baaziika ekiboga Rita Nabukenya anadda. Dani Kyeyune anadda. Michael Zigiwayini Kaliika anadda. Baani bonna abattiddwa banadda. Yasini Kawuma anadda. Omusajja omukulu ng'otandise n'okufuna envi wadde ng'ozirwanyisa n'eddayi nga gwe asobola okuvaamu statement eyo etera okukolebwa aba NRM kubanga statement efaananako ng'eyo etera kufuluma mu bumwa obw'aba NRM. Tugambe nti otufaanana bufaananyi nga baatubuusa lubbobbo oba wali otufaananya bufaananyi nga batubuusizza lubbobbo naye ng'omusaayi ogwali gukulukutiramu mulala nnyo. Kyova olabanga n'amayisa gafaanana aga neiba wadde nga mu face ofaanana taata wa Wakoba walinga ofaanana taata wa Waka naye olw'okuba omusaayi ogwakulukutiramu gwalinga gwa neiba kyova olabanga n'amayisa oyina ga neiba. Gwe eyali mu bintu ebyo wakati eyalaba abaana be battibwa n'otuuka n'okukwata ekkubo okugenda okuziika Frank Senteza gwavaayo n'oyasama ne kisipiwo nti eri yali firimu tetwagala bakulembeze bazannyi ba firimu naye nga firimu gy'oyogerako mulimu obulamu bw'abaana b'abantu nga n'abamu wakwata ekkubo n'ogenda n'obaziika waziikira mu firimu. Oba maama wa Frank lunaku lumu alibeera ali awo ng'omwana we akomyewo nga sizoni eweddeko. Ng'owa Rita aliba ali awo ng'omwana we akomyewo nga sizoni eweddeko. Ng'owa Zigiwayini aliba ali awo ng'akomyewo nga sizoni eweddeko. Oba nnamwandu wa Yasini Kawuma aliba ali awo ng'omwami we akomyewo firimu ewedde. Mulekeraawo okuvuma abantu amagufa. Mulekeraawo okukuba abantu evvooje nga gwe tomanyi mugaso gwa kamera eyo nti ssente Museveni zaabadde nga ajja mu bazungu ate zibadde zirina ng'okkuuma obulamu ate zikozesebwa ssaanyawo obulamu. Ezibadde zirina ng'oggula eddagala ate zigula byakulwanyisa zibigule nga bigenda kukuuma bannayuganda ku baaduuyi naye nga bigenda ssaanyawo bannayuganda. Abasajja abatasobola kwawula munnansi na mulabe wansi ng'ebyokulwanyisa baabikozesa mu kutta bannansi nga babafudde abalabi b'ensi nga tebakola kiri mu ssemateeka eyabagibwa naawe kennyini n'ovaayo n'okonfesinga nti twali mu firimu. Walayirira mu firimu. Obwa lopu wabujja mu firimu. Obwa kamishona wabujja mu firimu. Obwa deputy president wabujja mu firimu. Nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino
okufuna omutwe ogulinga ogugwo nfunamu ogw'embizzi ne mmanyirirwa nkiddamu okufuna omutwe ogulinga ogugwo nfunamu ogw'embizzi ne mmanyirirwa nga gwe tokimanyi nti kamera eyo y'ensibuko ya zi sanctions ezikubiddwa ab'ebyokwerinda n'abakungu ba gavumenti kamera eyo y'ensibuko y'okusalako obuyambi gavumenti ya Museveni mu bufunza obuyambi bwe basala ku Museveni naye bwakuluma kubanga yakuwangako omunyago gwonga buzze oba be bataddeko sanctions bonna naye bakuluma kubanga otera okusobayo ekiro ekimu n'obeegaddangako nga Anita Amongi tubeere bazadde kale bwe tuba tetusobola kubeera bakulembeze waakiri tubeere bazadde omanyi si buli omuntu asobola okubeera omukulembeze naye ate kyangu nnyo eky'okubeera omuzadde bwe kiba nga paati y'obukulembeze kulemye okuzannyanga ggwe mwami Mpuuga waakiri ate walyetaddeko mu ddiba ly'obuzadde n'olowooza ku bazadde b'abaana abaafa bw'okeera n'olaga nti byali firimu kitegeeza gw'omu kubatta abaana baabwe kubanga mu firimu eyo mwe wajja obwa loopu mu firimu eyo mujja obwa MP mu firimu eyo mujja obwa kamishona mu firimu eyo mujja obwa deputy president lwaki weegatta ne Bobi Wine ne muzannyisa obulamu bw'abantu firimu ne muzannyisa obulamu bw'abaana b'abantu firimu era gwe mu firimu eyo wakolangamu ngaani omulimu gw'omukulu mu firimu eyo gwali ki kubanga mu firimu tukulaba nga mwoli ate bw'eba firimu nga yawandiikibwa abakulembeze kitegeeza ne ku bawandiisi mwoli wakolangaani mu firimu eyo wali dayirekita wali muwandiisi wali mutendesi waayo wali costume designer wali music director wali location manager wali waweero fair gwe wali okolangaani mu firimu eyo gy'oyogerako nti mwalina abakulembeze nga bazannyi ba firimu ali mu kamera mwayisizaawo ebigambo bye ensi ebitegeere naye ng'ate tayagala kamera eteekebweko nga Museveni akola ebikolobero ku bannaggwanga ne basseggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert mukama waffe tukwebaza nti weebale kujja eno ye opposition gye twalinamu essuubi era ye opposition gye twali tulowooza nti erina tutwalira nakyemalira naye bawulire buli pulaani yaabwe tambulira ku opposition tukoze tutya okuliyetinga abakulembeze ab'omuzinzi ku opposition tukoze tutya okuggumiza ku opposition oba okuggumiza opposition terina kuggumira opposition terina creating abakulembeze opposition erina creating aba revolutionalist opposition erina kubeera ntabangufu kubanga eba eyagala kutereeza ekitwala abajaasi Somalia nti waliyo obutabanguko ekitwala abajaasi Congo waliyo obutabanguko ekitwala abajaasi mu Iraq nti waliyo obutabanguko kakati owa opposition abeeranga mujaasi nti obutabanguko buno bw'aba ayagala okutereeza so si kubukalira ku opposition na kulengejjera bugere ku opposition gwe wenna Mpuuga n'ebitabo byo ng'olengejjera obugere ku opposition n'otuuka okupulaningira ekkomera naye ng'ekkomera opulaningira bukulu bwayo topulaninga ogenda kutoloka otya okuva mu busibo obwo opposition twayinanga abakulembeze ab'omuzinzi naye ate mu kiseera kino tulina bozambi abakulembeze abo ab'obunzinzi mulina kutuwa ku bibala bye baleese oba ebyava mu bukulembeze bwabwe obw'omuzinzi tetugenda kwenyumiriza mu kubeera n'abakyala mbooka abatazaala n'obeera n'omukyala embooko n'otambula naye bonna ne basamaalira naye nga gwe atalina baana ng'eyawasa sitaabu wabuusa nga gwe alina zali tolina yadde omwana nga nze yasalawo okuteeka sitaabwa wange mu nnyumba mbuusa kakati ebyobufuzi biringa bufumbo obufumbo bunywera mwana tebunywera bulungi bwa mukyala era y'ensonga lwaki abawasizza abalungi ne bagendako ne mubakyotala bwe batabazaalira bawunzika baawukanye kubanga omwana ye loyiko azitoye enva ze bayita obufumbo kakati obuyinza ye loyiko azitoye ekintu kye bayita opposition
bwe mala ofuna obuyinza then tuligamba eno ye opposition ekyasinze kubanga ye yagoba nakyemalira but as per now naffe tetuyinza kweyita ba opposition bakyasinze weewaawo achievements zaffe zisinzeeko kuzammwe kubanga ku mirembe gyammwe Museveni yattanga ku mirembe gyammwe Museveni yawambanga ku mirembe gyammwe Museveni yasibanga naye ebintu ng'ebyo mwabizibiikirizanga temwabiraga nsi. That's why tolisangawo press conference yonna mwakayivu ng'eraga nti Besigye abanja abasibe ba FDC nga bolaba His Excellency Kyagulanyi ng'abanja abasibe ba National Unity Platform mwe tugambe FDC teyayina basibe baayo. Saawulirako nga Besigye ateekawo omulako omunene okulaba ng'abatta abantu bafuna zi sanctions. Mu kiseera kino gwe kyogamba Magala tasobola kuyingira mu Amerika. Magala oyo Kapiteeni Magala yakuba Tom Julu ng'essasi awo ku Bulange Mmengo. Mwalabako nga bamulaga ensi. Gwe omulabye omanye ekifaananyi kya Magala. Omanye ekifaananyi kya Magala. Walabako nga Besigye nga President General FDC era People's President. Ng'akutte ekifaananyi kya Magala ayise press conference nti ono ye yasse munnaffe. Bameka abakola ebikolo ku bannayuganda naye ng'abakulembeze tebabalaga nsi ng'abakulembeze tebabagamba nsi. Omanyi kamera yaffe eno bweyambye ensi okumanya abakyamu n'abatali bakyamu. Golowooza nti eyo yali firimu bufirimu. Kati mbuuza omuzungu gwe wali oyagala omugamba ota nti Museveni mutemu. Ekirala bwebanga eno firimu then Museveni ye muzannyi kubanga yagiwa ebiddako. Then Museveni ye muki? Ye muzannyi. Ali mu kamera ate mwavumira kamera. Mwayoleseza obutali mugaso gwa kamera. Ali mu kamera ate mwayogerera ebyekisiru era ebyekiboggwe mwakemettereddwa emmeeme. Ne Kyagulanyi olyoka nojja watuwonye engajaba zino. Gomanya abasajja okubeera ku opposition ebbanga n'ebbanga nga batulaga nti kiggwa ate nga mu butuufu obalaba bali mu boda ezikimala naye ne kigaanira nitulinda myaka 5 tulyoke tuddemu. Abasajja baazannyanga politics ng'okulonda kuyingira obanga okulonda kwakaggwa. Museveni n'avuga akaweweevu ka myaka 4 n'emyezi 6 nga talina pressure yokka kubanga abakulu ebyobufuzi babibeeramu nga tuyingira okulonda obanga tufuluma okulonda. Naye omwana alabisizza Museveni throughout bikolobero bimeka ebyakolebwanga ng'okulonda kuwedde. Naye kaakati olwalako olwaleero buli ekikolebwa ne wakati nga tewali kulonda ensi ekyasobola okukimanya. Bwe baavanga mu kulonda Museveni n'abasasula ssente zaabwe nga bagenda beebikka. Bwe baavanga mu kulonda Museveni n'abasasula ssente zaabwe nga bagenda beegadanga. Kaakati eyakwata bufirimu bwa Pono gwe baafirimingira mu Pono alaga nti ate okufiriminga nga Museveni atta abaana b'abantu kikyamu. Gwe baafirimiringira mu Pono alaga nti okukwata nga Museveni atomera Rita Nabukenya kikyamu. Kaakati munnange tubuuza mu firimu eyo gwe wazannyangani kubanga wagiri wakati. Azira okuzannya firimu z'obuseegu. Kyogamba ne Kyagulanyi azannya firimu z'obuseegu nga naye bwe wazannya firimu z'obuseegu. Omusajja omukulu alina n'abaana naye nga tosobola kulowooza kusukka kaawo. N'otamanya nti ne kamera eno erina kyekoze gavumenti ya Museveni okuggyako ng'otugamba nti oli muwagizi wa Museveni era nga bwe kiri. Naye omuntu atawagira Museveni tayinza butasiima kamera kyekoze Museveni kubanga kamera eyo yensonga lwaki takyafuna buyambi. Yensonga lwaki olaba zi sanctions ez'enjawulo naye ate nenzijukira nti baatubuusa lubbobbo gwe okujja otubamu n'otufaanana naye ng'amayisa gaali ga mu kika kirala. Kyova olaba ow'ekika ekyo gwe twogerako gwe tulowooza nti yatutawaanya bwe tutandika omumulabisa ate gwe asinga okunyiiga ennyo wadde ng'ofaanana ffe. Weeteeka otya mu position ya deputy president ne weeteeka mu position ya lopo era ng'okyenyumirizamu ne boogenda e Bulaaya ne weeteeka mu position ya commissioner naye ng'ate gwe asobola okuvayo n'agamba nti ebifo byonna bino byonna mbibaddemu lwa nsonga nti twazannyanga bulungi firimu. Toyina magezi. Toyina magezi weetaaga na kufa mu nfa ekyasinza okubeera embi kasajja ggwe. Weetaaga kufa
munfa ekyasinza okubeera embi weetaaga okugendako buli ekikolimo ky'omuntu eyafa weetaaga buli kyonywa kikuwunyire ng'omusaayi gwa munnaffe eyattibwa weetaaga buli mmotoka gy'otambuliramu obeere ng'atambulidde ku malaalo ga bannaffe be twaziika kubanga okuvayo n'ogamba nti twali mu firimu kyokka nga bannaffe firimu eyo yabatwalira ddala era nga tetulina ssuubi nti banadda nzikiriza nkuvume n'ekivumo kiikino olidde ng'olinga ng'omuti gw'omugasiya olinga ng'omuti ogw'omugasiya wamma mbadde enyendo bagamba ku ngabane eyagaanye munnange mu State House eyo nga wavaayo obuwumbi 7 nga buyingira DP buloko nga bwakunafuya maanyi ga Kyagulanyi nga nabo baleeta kandidenti waabwe naye omukulu ow'amagezi amabikke Michael gattako mukaako ow'omuto omunene ogwali gusse nnyina ng'amuzaala ssente ezo baazeezibika kyova olaba Mpuuga atandise agamba tuyina okubeera straight mu buli nsonga bali tebaabadde straight mu ngabana Mpuuga bayagadde mukozesa nga tebamutemedde kyova olaba yasooka n'abeesa mmula olwasooka n'addamu n'abeesa mmula olw'okubiri lwa nsonga nti baagaana okuleeta amaganjo omanyi Mpuuga ne ssente bali bati Mpuuga asinga kwagala bintu bibiri ku nsi ssente n'akaserengeto Mpuuga yategeera ssente n'akaserengeto era toyinza mukumpanyiza mu ssente na mu kaserengeto kaakati essaawa eno kyova owulira ng'agamba titulina okubeera abalambulukufu tewaabaddewo bulambulukufu gattako obwerufu mu ngabana ya ssente ezaavudde mu State House ne ziyingira DP Block era wenjogerera akabasa kali mu DP Block omwo emirerembe giri mu DP Block omwo bw'ayagala okumanya ebisingawo buuza Kabuleta nze yeekolera etongwa.